Projan Media TV tukugamba webale kubanga wekumidde ku mukutu, webale kusubscribinga, webale kubanga yonna gy'osinziira wagamba nti nze updates zange zonna ngenda kuba nzijjaawo ku Projan Media, amawulire gonna agagenda maaso mu ggwanga ne mu nsi yonna ngenda kuba ngajjaawo ku Projan Media. Ne nkugamba gwe nyigabanyizikadde buli story gye tuteekayo eba nkulu nnyo, omulimu gwo genda ogirabe. Omala ogiraba okomentinge, ffe komenti tetuziggyako, twagala owulira endowooza yo, lwakuba abavuma bo tetubeetaaga, komenti yo tebajja giyisaamu oba bajja gidiriitinga aba YouTube gwe kasita obanga otandise osiiwuuka empisa. Naye olunaku olwaleero amawulire agava omukyala amanyiddwa nga Barbi Kyagulanyi ayina amawulire g'atuleetedde agava eri mu intensive care unit eya mwana mulenzi amanyiddwa nga Ashraf. Gwe eyakatwegattako oyinza okuba tomanyi Ashraf kyamutuuseeko. Naye nga Ashraf ono ye Kasirye Ashraf nga y'omu ku bannamawulire ba Bobi Wine, era ng'ono oba weegendereza nnyo live stream ezisinga, ono omwami abeera emabega mu mmotoka ya Bobi Wine ng'akutte essimu ng'akuba live stream zonna vidiyo ezisinga ze mulaba. Era ng'ono munnamawulire wa Ghetto TV oba Ghetto Media. Ashraf ono yabadde akavaringa Bobi Wine, yadde akavaringa Bobi Wine e Masaka, ne bamukuba essasi ku mutwe. Bamukubye essasi ku mutwe era amawulire ne gatambula buli wamu nti Ashiraf Kasirye afudde, era buli omu yabadde amanyi akutuse kubanga essasi lyamusesebudde omutwe, buli omu nalowooza nti omwana w'abanda akutuse afudde. Naye omwami ono bamututte mu ddwaliro e Masaka, naye ng'abasawo ne bagezaako ne bagamba nti owaayi omwami ono tuyinza obutasobola mukolako, mumudduse e Kampala e Mulago basobole okuba nga bamujjanjaba n'ebyuma ebyabakugu ebiriyo mu ddwaliro eryo. Era tebaabadde babi, omukulu ono Ashraf ne bamuddusa e Mulago, naye tebamututte Mulago, bamututte Nsambya mu ddwaliro kubanga lye balabye nga liyinza omukolako mangu. Omwami ono n'asobola okuba nga atandika okufuna obujjanjabi obw'ekika ekya waggulu olw'ensonga bamututte mu intensive care unit. Naye era mu process eyo omukulu amanyiddwa nga Frank Senteza bambi mu process y'omuddusa e Kampala babadde bakatuuka awo e Busega wabeeredde akavuyo k'aba bodyguard ba Bobi Wine ne poliisi n'amagye. Era Bobi Wine awo aba bodyguard baawo omukulu amanyiddwa nga Frank awe twakomye omutegeera kubanga naye awo obulamu bwe bwagendedde. Naye ekyo tekyagaanye mmotoka zino kwongerayo ani Ashraf, kuba babadde tebagala fiira wakubiri. Omukulu Ashraf bambi munnamawulire munnaffe ne bamuddusa Ensambya era ng'ali mu intensive care unit ajjanjabibwa. Kati omukyala amanyiddwa nga Barbi Kyagulanyi ye yasigadde ku ddwaliro kubanga akwasaganya ensonga zonna ezikwata ku ono omwami. Era nga omukyala ono yavuddeyo awe abantu update ezigenda maaso ku bulamu bwa mwana mulenzi Ashraf Kasirye, munnamawulire wa Ghetto Media eyakubiddwa essasi ku mutwe. Era ng'ezimu ku updates ezo zigamba nti omwami amanyiddwa nga Ashraf Kasirye essasi lyamukubiddwa yamenyese amagumba ag'enjawulo ku kawanga. Ne bagamba n'ogamba nti naye ayina ku mutwe kwennyini, ku kawanga kwennyini ayina we babetentedde ddala amagumba, ne bagabetenta to an extent nti wali bubi nnyo. Ne bagamba n'ogamba nti embeera gy'alimu omwami ono yakusabira. Osegeera? Ne bagamba nti ali mu intensive care unit, tannadda ngulu, ali mu koma. Ono Barbi yatuwa report olw'ebyo ebintu ebyagenze mu maaso okubanga reports ezimu abasawo ze basobodde okuba nga bakola ki nga bafuna ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Ashraf gwe bajjanjabira wali mu ddwaliro. Embeera ekyatabuse, naye ekikulu kyo kiri nti omwami ono anaawona oba gwe w'oba tosabye, w'oba tukubye essaala yo eri mwana mulenzi ono Ashraf, nze nkubuulira
omwana w'abandi ayinza obutawona naye ng'ate gwe ekikulu kyo sabira mwana mulenzi amanyiddwa nga Ashraf asobole okuba nga bambi asuuka embeera eno kubanga Bobi Wine yavuddeyo n'agamba tayagala kaaba mulundi gwakubiri yakaaba dda ku bantu babaafa. Frank yagenze yatuuse n'agamba naye nze bazadde baabwe ngenda bagamba ki? Kati embeera neebanga naye yamutabuseeko n'abanga talina kyakkola okuggyako okubeera awo bubeezi mu maziga. So eyo embeera tusabe nnyo ereme tuuka ku mwana mulenzi amanyiddwa nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Ashraf asobole okuba nga abeera mulamu era abasawo bagezaako okukola ekisoboka asobole okuba nga asigaza obulamu kubanga gwe munnamawulire era n'abantu ekintu ekyo kyanyiizizza nnyo ne bannamawulire era bannamawulire ab'enjawulo beediimye okukavaringa ebintu bya poliisi babadde balina bye baagala ogamba ensi bannamawulire baagaanye ne bagamba mubyekwatire tetujja gendayo. Baagaanidde ddala obikavaringa gavumenti n'enyiiga n'ekola ki naye nga bannamawulire bagamba mukkirize bannamawulire babeere n'eddembe lyabwe. Lwaki okuba omuntu ng'akutte kamera? Era n'abantu abalala ba analyst ab'ebyobufuzi abasajja abakuliridde mu myaka ne bagamba nti ne we luba lutalo teri munnamawulire gwe bakuba ssasi kubanga ye aba akwata bigenda mu maaso bannamawulire tebabakuba. N'agamba naye ensi yaffe empisa zeesiiwuuse lwaki baba bakuba bannamawulire? Kati huuyo omukulu amanyiddwa nga Frank yagenze kufa then omukulu amanyiddwa nga Ashraf essasi lyamukubiddwa ku mutwe ali ku ssaala za Katonda teryamanyi kiriyo naye nga bambi ali yalwana na bulamu bwe. Ffe essaala ze tumuwa tumusabira busabiza buni era nga kino kyaleetedde n'abantu ab'enjawulo okuvaayo ne bagamba naye nedda lwaki gavumenti tekendeeza ku mukono ogw'ekyuma? Lwaki tekendeeza ku mukono ogw'ekyuma? Bannamawulire babaleke bakole. Lwaki oba okuba munnamawulire? Omuntu ng'alina by'akwata lwaki oba omukuba? Kwata abakola obuvuyo naye tokuba munnamawulire. Abantu kye kyasinze obbanyiiza naye nga essaawa zino tusabira Frank ali ku ndiri ali bubi ali mu intensive care unit abasawo bakola buli ekisoboka. Awo Barbie ezo update ze yatugiddeyo eyo nasobola okuba nga atubuulira nti omwami oyo yeetaaga ssaala zammwe akawanga kamenyese naye nga bagezaako buli kimu okukola ki okuba nga bamutereeza. Likinga, commentinga, subscribing.